Emana yenyirira, emana yonto. I'm here to encourage you nga senga. Mukuru wo. Nazanyanga blue move. Oba sigo abita kyonna kye kiri twalabye emmana. Okitegeera. Batandise obweditinga. Siba nekwata mu kasolo bwenti ne mala nenkombako nempulira nga kate zitinga. Okuva ewapama nga twegatta ne kinzigwako. Obutambi bufulumanga. Ndaba nga ndi ku masturbatinga mbuuza nno nga tugenda kwawuka guseerera ng'ekimala kinene nga guseerera. Akatamba akalala ka 10 kafu. My name is Kamagwa and I'm the first of Audition. Thank you so much for watching this channel. So kakati nga tuli yawo akatambe kafuluma na yaka like 1 minute. Naye ngoba oyagala okulaba akasinga obadde sinalaba video ya 10 eno nzije ku YouTube kati ekinyumidde omusajja akasolo kalibweka akasolo kaba kaluma yukira kastanda obuwanvu bwako ya kano sike kasoose emulaba 10 nga wali fensi ye nga wali yenna ne wansi we yabala bakuba teyakyalira emali yo nene niba nange kyali obadde akuba nga kalibweka kyalinga akuba engolo Ako chumi bulijjo olya balema oba musajja kyoyo mukama Katonda. Anyway, Uncle Chumi mugende mumuwagira alinayo ekivulu naye Only black beauty. When women back home they are fighting no sexuality. Like oba wabita, oba sigo wabita kyonna kye kiri twalabye emmana. Okitegeera. Emmana yenyirira, emmana yonto. I'm here to encourage you nga senga. Mukuru wo. Wazi mama jona. Amagezi gengendo okuwa ekisolo kikozese bulungi nga tekinnagwa lubege. Saawa zino kati. Kisolo wekiba nga kirimu ku mazzi mwana gwe wasika ebintu oyina enfuli. Nze nalaba no comment. Lwaki obeera ng'onswaza ku mizigo? Lwaki wafunayo atakuswaza? Lama ataddamu kummanyira. Toddamu kummanyira 10. 10 tosobola kuŋŋamba nno ovudde gy'ovudde otuusa wano eno otandise okola by'onswaza. Lwaki oba onswaza? Lama. Lwaki oba onswaza? Lwaki onswaza? Tugenda kwawukana, tugenda kwawula. 10 lekkalawo okunswaza abantu bonna ne bakuŋŋaana. Lama. First of all, ebitundu byange byekyama biringa nsi. Ompulira biri positive lama kwe okuneba kako. Basically, wuliriza. Basically, tosobola kuŋŋamba mbu nno 10 otuuka. Sako sibikala mawanyinza nadda nga n'ebyokunywa bibera mu firiji. Si bibyo kati firiji nga nkalu. Kati firiji nga nkalu. Ebyo byonswaza mu baneighbor eri mu bantu yonna ne ba. Gamba abantu nti ebyokunywa bibera mu firiji onnyogolezaako neighbor. Si bibyo. 10 kwata ebibyo ogende. Kwata. Wajja na buveera. Tolinawo kako. Tolinawo. Fulume nju yange. 10 fulume nju yange. 10 fulume. Tubaniriza ku kampani yaffe gye bayita Pussy Kapakati. Twetunda. Tuli bamalaya. Tulina bamalaya. Bannayuganda. Gwe wenna ali mu kitundu ekya Uganda. Wafunye chance. Twabatidde bamalaya ku bbeeyi entono. Kubeye ya rais gwowe chikwe owe ntebe owe kisasi owe nansana owe machindi owe salama road omukisa gwaba kutte tuyina bamalaya kubeye entono owe ntebe osofuna malaya ku mitwale 2 kitundu owe nansana osofuna malaya ku nusu kasanvu owe kisasi osofuna malaya ku mitwale 5 ate gwowe machindi osofuna malaya kunusu 10,000 tukola delivery gwali eyo ng'ogamba nedda nze saagala delivery njagala kujja ku kitebe ate gwe omukisa gwakutte tukusalirako jja n'emitwalo 3 newe bakako bonna bw'osanzeewo nange mukama waabwe nonnebakako ekitebe kyaffe kisangibwa Nansana ku masitoowa bw'otuukawo buuza ewa 10 property Pussy Kapakati ojja kuba otufuna.
singa wandaga Ghost Empire n'omunkwasa bukwasa bwoti lamaze walinkalakasa ebbanga lyonna lyoyagala nonnebakako nga nkwera bwerere naye lamatana kyovaako akasolo kakulinga tusipiiki toyina toyi toli mwana mutegeke toli mositivu naye singa wandaga Ghost Empire nawe wennyini towooma nibikajjo naye lamanga nsiba neekwata mu kasolo bwenti nemala nenkombako nempulira nga kate zitinga okuva ewapama nga twegatta nekinzigwako muganda naye lwaki teyasika anko cumi mukwano nkirosika takyali anko cumi wetokiraba takyali anko ano yafune mudinga ono mudinga akakasolozi kaba ne Uganda mama era cumi olaba sente zezatusizawo cumi naye akasola akalema okali otya bannange ebitundu byakyama oba akantu akamubaddemu ng'alwana n'akantu okuddayo nga alwana bulwanyi bambi maybe abadde musajja mukulu naye nga nakatwiriri kizibu nawe kali kayitiridde nga tekaweta abakazi lwaki mwagala minene kati kyogamba isi bawulira abadde alwana ng'amugamba put it back nga guseerera ng'ekimala kinene nga guseerera Queen Blessed agenze kukeyongeza Queen Blessed wayayime simanyi Queen Blessed oli mwonone agenze kweyongeza anko naye mweyongere mwetegereze kali kaana yene ekirala obagambye alina buzibu enjo nga tampeereza oliro Magi okimanyi nti eno apu ekwonoonye Magi onakafuna Guliksi Magi Queen agenda kuwa tekera mu inbox soko ntekere ku isimo lwaki oyagala njagala okulaba abadde musajja mukulu ofaoti n'ensiisima oba ayinza n'okuba yakadde nze saagala kulaba nga atamidde nga ali hayi nnyo bantu ekintu nze kimi mukwano gwange kuva mu gurupu ya Derek mbabuulire ekintu kyennyini kye basokota kibi kizibu wakalabye edda naye wanno omusajja agezaako kukateekayo kabuukayo nkugambye oli alina baafu namba mane mbabuulire yangu bafu kwini atupozinza akyalaba kantu n'abakazi mmwe kyenguddeko kirala katonda jangu twewuwe nyabo tondaga omutwe lwaki ate nga mumwe n'okwata ekifaananyi saagala nabijja nemalamu temunteeka mu bintu byammwe muzafalu ndabirwamu jajja nigagwe yisawo eddembe lyo naawe aleke tuzanyira ku bwongo muzafalu gwe oyagala kunyigira mu jamu getolaba jajja wankwata ddi nfudde bikira malyo kisa ankuteeka ate neba n'essimu z'abaaki neba nenzijjamu naawe olaba bwenfaanana nkujjemu era bwenfaanana mazino nyuma walanze ekiro ekikeesa olunaku olwaleero obadde oturendinga 10 waliwo akatambi akafulumye nga kali mostive nga kali bulala ne bagamba 10 kyotukoze nedda akatambi ako kako oba sikako era bw'abagwe akatambi ka mu kisenge nga njala buliri nga muli mu connecting sisobola kwogera ku katambi kuba sinnakalaba pozi singa osoose kukandaga yete simuyuka kulaba sisobola te kujjayo simu yange mu interview alina akampereze naye nga siyekwe sinnakalaba
era nekyogerako sikimanyi bwe nakalaba nja kuvaayo njogere ku kyakataano tonkaka sinnalaba katambi butona twali wakwadde message ongambye wala balabye akatambi awo ne bakubuuzaako kukakasa oba yeggwe obutambi bufulumanga kubanze emyaka emabega nga 10 nazanyanga blue move kati batandise obweditinga bali mu kubuta emyaka 10 bazanyanga blue move nenga akatambi ako nakalabako kubanze manya abasajja bange abasajja b'embeera nabo basajja bagagganye babuvunaanyizibwa abankozesa ba Mr. Lwasa bani Lwasa yakulyako Lwasa nali ngenda kumuwa naye ate naba bwe beeyagala n'omukyalo oli owaffe gwotegedde mwannyinamu nemuleka naye akatambi ako sikamanyi akatambi naye kati emyaka 10 gyogambye era obadde abantu bankubira by the way abantu nfunye amasimu mangi message ndozo ziraba bubo bampereza obutambitambi ka video ebo video simanyi ninge emyaka 10 ngali okola ki zanya blue move emyaka 10 emabega wagizannyo ine emyaka emeka mukaaga ngozanya blue move agenda kulira munnaku lwogenda kuwakana kuba gwe tomanyi nenze mmanyi myaka 10 ngozanya bwe ngenda okugamba nti nazanyanga blue move nenze natandika abasajja nga ni mwana mutokozi nali mwana omunaku atalina maama atalina mwasirizi ate nze nalina jjajja wange okulabirira eyambereyo nga nsula wuwe ate nga jjajja wange oyo talina maanyi akatambi kokalaga nti oli mukulu kali kalaga nti omuntu mukulu yakabaddemu boga nti myaka 6 kati awo bakagasse bugasi wakigamba sinalaba katambi ako ojjukira Mary Bata yakolera concert kalenda wali mwaka ki sijjukira naye yakola concert ndowooza awo nno nakoma okwegatta n'omwami yenna era omwami oyo bangamba yafa gwe negatta naye ku concert esimanyi kirabika kutya kubanga nze abasajja bankwana nembalemererwa nga sibawa budde mba bize kyekyamutiisa simanyi omuntu yenna asobola okutya n'agamba kituufu nabadde n'eccumi kati nga kyekimutiisa kuba nti yabadde n'eccumi ndi wakabi mwana anti kati kino kankigambe abaganda bagamba okutya Katonda magezi mwe gasookera kati nze ntya Katonda n'okusaba sisaba njagala kufuna magezi osegeera kati ogamba nti omuntu nawe mwennyini osobola okutya oyinza obutatiirawo ne bw'omala tewemala okuva mu kikola naawe osobola okuddewo mu buliri n'ensika bwoti n'ogamba kituufu oba ndoota so bwe ngamba omwami oyo gwe nasemba okubeera naye baali bamuyita Kyeyune kyaliwa manager Derek Honorable Baplex ebyo bamunterawo bamukaaya events ebyo bamumpangira baali bamuyita Kyeyune yalinga atunda mamotoka be bamumpangira era mukaaya ne Derek ne Plex ne beegatta ne bampa emitwalo aga wenalana bakufuna akavidiyo kacumi obukola kyokujja mu inbox yange ne bannange basajja mwe muswaza bitundu kibi ebitundu ebyekyama biwatadde ebya 10 n'abasajja namwe muli bazira omuntu obeera otya n'akantu nga kalinganga ekisolo cumi kiwatukoze kyonna mukama akutuddizeewo naye ng'ayagala akatambi gwe jangu buzi mu comment section ogambe nti inbox okitegedde gwe comment ziti I need ogenda kasanga mu butereevu naye nga 10 kyonna kiwatukoze muganda wange 10 kuyisa emirundi emeka anamwe 10 oddanga mu komenti nga kunyuzi z'abantu ezifuluma oteekesebwa kudda mu komenti nga kunyuzi z'abantu ezifuluma wano mutimbagano kubanga n'ogugo gwennyini tegulina fomula bannange gino kusolo kikize mbadde manya nange bali mu kuzaasiza nte Katonda wange omwana yakula ogusolo gulinga ogwente toddanga mu komenti nga kunyuzi z'abantu kubanga ogugo tegutegeerekeka ana mwolekerawo kunsharingira ebintu ebikisiru nga bali guno ogusolo oyinza kusharingira mu temudanga kusharingira byakisiru nga Ikwano muli omutano amanya yenze Uncle Chumi. I'm so very positive, I'm so very welcomed. Inkugambe ngabe mundaba nga ndi ku masturbatinga mbuza nno nga tulaga nga tugenda ka Nova Skin. Oh my god. Asangibwa nawo ku Pioneer Mall Lumu
PD66 munange no bakola ku nsusu ez'abakyala n'abaami gwe alina olususu longa lwagaana lulimu ebyo mulimu binnamakula nyongera okujukiza aba Nova Skin munange ate bakukolako bulungi n'otederera ddala. Oh my God, natuuse mu dduuka nga liri mu Mostive nga abaana bali mu Mostive nga boogera luzungu ng'abakozi banyirira olaba omukozi anyirira olwo gwe customer nza kulabika otya munange no bakola waxing bakola massage bakola thimpase abanova munange bali so very Mostive kugaye basangibwa ku Pioneer Mall gwe eyalemwa olususu gwe ayagala akaviri akapi akali ku mulembe munange bwete oyo nno mune sister wa fera ngamba 10 katuguleko tebonya abanova baguze tebonya katenfe itinge na widenze nanze nanga ndi alhamdulillah Yesu Kristo anange Mostive shono eliyo ku Sunday eno awo ku parking kasubi insaba bambi mujjate mbenga mumpagira munanga on natude munembaga naye kane snapping oyo no nahiya bane nahiya ina wana naye wana na snappinzera nga bonda banemba tamuza impola mpola bami ngedduka li so very Mostive muje mwagire Nova ku Skin yo.